Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga essaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga agenda kukwatibwa. Mpuliriza bulungi nnyo bannayuganda nga bakyagenda mu maaso naddala bannankyukakyuka okukuŋŋaanya emikono akakiiko k'ebyokulonda kakulemberwa Simon Byabakama gye kategeeza nti tegimala emikono Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP gye basobodde okukuŋŋaanya okwetooloola districts eziwerera ddala 13. Simon Byabakama yakabatemye n'ategeeza nti emikono gye musobodde okubanga muleeta emikono njagala bategeeza nti tegimala era emikono tukyetaagira ddala emirala, otherwise bwe muba temugireese Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kubeera nga anominatingibwa. Kakati wulira ate akalippo we kali nga bakyali ku ky'okunoonya emikono. Mu mawulire ge nnina njagala okukutegeeza yandibanga essaawa yonna bateekateeka okubeera nga bagenda kumukwata bulungi nnyo. Mupiira gw'olaba oguliko ne bulutik ogugamba nti Muhoozi Kainerugaba Court badde ebigambo ebyo ntekeso olwaleero ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omwenda 2025 ebigambo ebyo babitadde ku ssaawa 5 22 ezekyo ekitekezo n'okuvayo nga bagamba nti Kabobi is not Uganda, he is a Murundi, we shall teach him Uganda in the basement. Bw'oyekabo basement bw'esabira nakati osobola okukiki kitegeeza bino byatandika oluvannyuma lw'okukwata emutwe ono n'okuli owa Kyagulanyi Ssentamu abadamibwa okuvuddeko n'amebanga nga talikako nga bamuwa temanyiwa gye bamutwala kyali kikwasidwa yonna yamaze okubanga wambibwa ebigambo byavaayo nga Johnson ategeeza nti emutwe ze muyina era basement yange ali mugamba okubanga ayigana nakole ekiro kyawaza ensi n'enkulu gy'emukuje gyamanyo BBC alizira ne kubeera mu ensi nebanga atika ensi n'eyita mu wangi nti Eddie Mutwe bodyguard wa Kyagulanyi Ssentamu yawandibwa era ali mu basement ekugamba maaso n'okwamigiriza lunyawuli akatubiriza ebigambo byemu byegwa mu gulama Muhoozi Kainerugaba nga mu ndwezi mu Uganda era yabiriza ogana mu basement esawe na kinanda kigeeza kisawe na ndiwa waliwo kafuwe okubanganya kono ekigero okutwalibwa ekisida akama balenga bwatyo mu ndimo gwobi Robert Kyagulanyi Ssentamu fuddeyo n'ategeeza bwana kusogeza nga bwe njagala owulize yali kompute ogwa x kompute ebigambo ebyenjawulo ebyawulize bino ngendo banawa olanga sinabikuwa kiri kusomere mu bbaluwa Simon Byabakama gye yawandikidde Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde obwakawungeezi ennaku z'omwezi nga 19 omwezi 2025. Simon Byabakama ng'agamba ki? Simon Byabakama yategeezeza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nti emikono gye mwakuziwerera ddala 13 tulinako district 8 zokka ezasobodde okuwa emikono gye twetaaga. District endala 18 zaaganye era emikono gye wafunyeeyo tegiwera egyo gyennyini gye twagala. Wulire ebbaluwa Simon Byabakama bino nno ng'abiwandiika abiwandiikira Robert Kyagulanyi Ssentamu bye njagala owulire. Wulire ebbaluwa bw'etambula eno gye bayita Red Zone TV. Simon Byabakama yagambye yakutte ebbaluwa ng'agiwandiika ye nga ssentebe ow'akakiiko ka Electoral Commission era n'ateekako n'omukono ng'agiwandiikira Minisita Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential aspiring candidate n'agiwa omutwe nti lists of supporters in support of nomination as a presidential candidate. Reference is made to the submission of lists of supporters for your nomination as the presidential candidate to the Electoral Commission on 8th September 2025. Amutegeeza nti reference nkuwandiikidde okusinziira ku mikono gye mwaweerezza gye mwasobodde okuŋŋaanya okuva mu balonzi mu districts ze twakutegeeza. Amutegeeza Simon Byabakama agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti emikono tegiwera. Wuliriza nkugambye yandibanga essaawa yonna baateekateeka kumukwata. Upon verification of the names oluvannyuma lw'okwetegereza emikono gino gye eba amannya gano agaaleeteddwa voter numbers, national ID numbers and other particulars that you submitted. Oluvannyuma lw'okwetegereza amannya, nini namba n'ebirala ne particulars endala ez'abaana abaasayinize ku mpapula zammwe nga abakusembye okubeera presidential candidate mu district 13 tugenza okwetegereza okukizuula nga districts 8 zokka ze zisobodde okuba nga zirina ebisaanyizo ebikkirizibwa omuntu okubeera nga akusemba oba nga asayininga ku mpapula ezo. District eziwerera ddala 18 tewasobodde kufunayo bantu bakkiriza kubeera nga bakusemba nga presidential candidate waabwe. Simon Byabakama awandiika mu bbaluwa gye yawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu amugamba ebigambo bino. Wuliriza n'agamba nti in effect you have not complied with the requirement under section 10 in bracket 1b and 3 of the Presidential Elections Act chapter 177. Nti n'olwekyo ebyetaago ebyakakiiko k'ebyokulonda mu mateeka agafuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga tosobodde kuwaayo ebyetaago bimala wansi wa kawaayiro namba 10 mu mateeka agafuga okulonda kw'omukulembeze ow'eggwanga. Please be reminded that the nomination of the presidential candidates shall be concluded on 24th September 2025. N'amugamba naye ate bino byonna mbyogera naye nkujuliza nti okuwandiisa presidential candidates kugenda kuma ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'omwenda omwaka 2025. Simon Byabakama amutegeeza nti kaakati kino beera ng'okimanyi nti tukoma ku olwo okubeera nga tunominatinga. Kaakati bw'otaabikole mu budde ngenda kutegeeza nti
ojja kuba nominatingiddwa kati kuba kafaananyi gwampuliriza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamunominatinze ate nkugambye wali mu tweet yateekeddwa ku mukutu ogumu nga bakikutegeezezza bulungi nnyo nti essaawa yonna bamutwala mu basement kubeera nga bamuyigiriza lulimi Luganda. Mpuliriza bulungi nnyo bino biri ku mukutu oguliko ne bulutike ogugamba nti Muhoozi Kainerugaba Court nga kikakasiddwa nti essaawa yonna bandibanga kye bagenda okukola. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yayanukudde ng'ategeeza bannayuganda ku bigambo bya Simon Byabakama era yagenze ku mukutu gwe ogwa X oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa eno ng'agamba ekisooka ebbaluwa bagimpadde leeti nnyo. Mu bbaluwa gye bampadde ebigambo bye banteereddemu ekyamazima ebigambo bino byabadde byakutuweebwa lunaku lwa Mande. Wuliriza akalipo we kali ennaku esigadde 3. Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti agenda kunominatinga ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 23 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025. Kakati agamba nti twasalawo okukola ekintu kino ng'obudde bukyali nga tukimanyi bulungi nnyo nti abasajja bano bagenda kutuzoganya era bateeka okututeekako embeera ey'okwagala okutulemesa okunominatinga nti era bandibanga balina fiya era n'okutya okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu anominatinga ku lunaku lwe lumu ne General Kaguta Museveni jukira bombi bakutegeeza bayinaraare oluvannyuma lw'okuba nominatinga. Ate ne mu bigambo bya Simon Byabakama byayogedde olunaku olwajjo yategeeza nti omuntu yenna akkirizibwa oluvannyuma lw'okunominatinga akkirizibwa mu mateeka okugenda okubuuza n'okwogerako kko n'abawagizi be naye eno tebeera kampeyini. Kakati nga Museveni waayete kati kirowoozebwa nti wano okukyawe kwavudde abakulu ne bagamba nedda bassebo tetujja kukkiriza bino bibeerewo kubanga ekyamazima biyinza okuleetawo ensasagge etagenda kusobola kubeera nga tugikontrolinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwa X n'ategeeza bannayuganda ebigambo bino. We just received this letter past 6 p.m. today evening. You can see the level of the Electoral Commission's incompetence and partiality. Nti tufunye ebbaluwa eno ku ssaawa 12 tufunye ebbaluwa eno nga n'obudde buyisizza mu ssaawa 12 ez'akawungeezi k'olunaku olwajjo mu kiro ekikeesiza olunaku olwaleero. N'agamba nti luza naawe osobola okulaba incompetence and partiality akakiiko k'ebyokulonda gye kalina nti akakiiko kano tekakola mirimu gyako mu nkola ntuufu ate kalina ne sayidi. Ndowooza naawe osobola okubeera ng'okiraba. If we had not exposed the scheme earlier, they were probably planning to inform us officially on Monday, just a few hours to our nomination on Tuesday 23rd. Uliriza nti Simon Byabakama ne banne babadde bateeseteese okulaba nga bino byonna by'owulira bye bategeezeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kawungeezi akakeesiza olunaku olwaleero mbu babadde bategese okubeera nga babibagamba ku Monday. Jjukira nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu wa kunominatinga nga 23 ku lwokubiri kati mbu babadde bategese Byabakama ne banne bakamuteme ku Monday kawungeezi nga wabula essaawa mbale nomination zibeerewo ku lwokubiri kati nti babadde bategese bibagamba ku Monday nti munnange emikono gye mwaleeta tegimala nga wasigadde essaawa mbale babeere nga bamunominatinga nga kano kabadde katego ak'okulaba nga bamulemesa okubeera nga anominatinga. Wabula agamba nti singa tetwasobodde kuba exposinga nga bukyali kino bwe kitibwe kyabadde kigenda okuba wabula olw'okuba twasobodde okuba exposinga twakibalemesezza. We have demanded for a complete report showing which signatures were accepted and those which were rejected. But the EC won't say because they know what they are doing is wrong. Nti tugezezzaako okubasaba batuwe ripooti enzijuvu ku district ezo eziganya okutuwa emikono wadde ffe tukimanyi emikono twaleeta egimala era okusinziira ku David Lewis Lubongo yafaayo n'ategeeza eggwanga nti asobodde okusabitinga nti babasabye mutuwulire district ezo okutuwa emikono wamu n'ezo eziganya emikono tubeere nga tuzirira akote kasobola na kukitugamba kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti kye bakola kya buyaaye nnyo era kifu.
They know that we submitted more than enough signatures but are just trying to frustrate us. Nti bakimanyi bulungi nnyo nti twabawa emikono egisukkanemu egyo gye beetaaga wabula bagezaako okutukeereya bagezaako okulaba nga tulemererwa okunominatinga n'ebigendererwa byabwe. These are signs that the regime is scared of the protest vote 2026. We shall submit more signatures tomorrow and in the coming days and see what more excuses they present. Agambye nti kano kabonero oba buno bubonero obulaga nti regime eno oba gavumenti eno abasajja batidde kye tuyita protest vote eya 2026 era n'ategeeza tugenda ku submitting emikono era egisukkane ku egyo gye beetaaga olunaku olw'enkya. Tulabe kale kiki kye bagenda okwekaasa. Wuliriza, baakugambye nti mu districts 18 teyasobodde kufunamu mikono. Kakati yakugambye ngenda ku submitting olunaku olw'enkya olunaku olwaleero olw'omukaaga nga 2 omwezi ogw'omwenda 2025 ngenda ku submitting emikono nga gisukkanemu egyo gye baagala. Kale tulabe ekirala kye bagenda okwekwasa. Naye nze ndowooza waliwo akalipo wano kubanga abasajja bandikugamba nti leero weekend tebasobola kukola n'enkya Sunday tebasobola kukola obuli awo emikono bakugambe tujagala ku Monday nga wabula essaawa mbale okubeera nga batuuka ku nomination. Olowooza kiki ekinaddako singa banaakugamba nti kale nga 23 togenda ku nominatinga osobola ku nominatinga lwakusatu nga 24 ekigendererwa nga kyandibanga kyakwewala Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera ne laale ku lunaku lwe lumu ne General Kaguta Museveni. Eyo ndowooza yange naye kakati ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu biwulidde era njagala tugende mu maaso. Report Simon Byabakama ne banne gye basobodde okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP ku butya bwe baakuŋŋaanyiza districts ezimu ne zibawa ezimu ne zigaana. Simon Byabakama yasobodde okubaako ripooti gy'afulumya era mu ripooti eno ng'alaga nti district ezasobodde okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu emikono era ezimu ku zino ze zasobodde okugaana. Wuliriza, zasobodde okuwaayo era ngenda zikusomera kuba si nnyingi nnyo. Baagiyise district wise supporters report nga wano ye report gye baaweerezza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP nga babategeeza district ki naki ezawezeemu emikono n'ezo ezitasobodde kuweramu mikono. Kakati bw'owulira nga nkugamba completed omanya emikono gyawezemu eyo district then n'ezimu ku ezo ezaagaanye okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda. Wuliriza nga bagamba nti Abimu district incomplete yafunyeyo emikono 0. Ajumani incomplete yafunyeyo emikono 0. Agago incomplete yafunyeyo emikono 6. Wano nno kirabika emikono girina kubanga giweze 10 plus. Alebotongo incomplete yafunyeyo emikono 97. Amorata incomplete yafunyeyo emikono 51. Amodat incomplete yafunyeyo emikono 0. Amuria completed eno yafunye emikono egimala. Amuru incomplete yafunye emikono 83. Apak completed yafunyeyo emikono egimala. Arua incomplete yafunyeyo emikono 6. Arua City completed. Budaka completed. Bududa completed. Bukiri district completed. Bugweri completed. Buhweju completed. Buyikwe completed. Then ne Bukedeya incomplete mbu yafunyeyo emikono 0. Bukoma Nsimbi completed yafunyeyo emikono egimala. Bukwo incomplete yafunyeyo emikono 89. Bulambuli incomplete yafunyeyo emikono 53. Eyo ye report akakiiko k'ebyokulonda gye kasobodde okuwa ekibiina kya NUP nti ku district ezeetaagibwa ziba 9. Wuliriza nno wano Robert Kyagulanyi Ssentamu akutegeeza oba akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku nsonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Njagala owulirize bulungi nnyo. Beetaaga district 98 gwe yeegwanyiza ekifo eky'omukulembeze w'eggwanga. District 98 olina okuba nga ozitambudde n'oba nga osoloozaamu emikono egikusemba nga presidential candidate. Kati ku district 98 NUP akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti NUP yasobodde okukompletingako edistrict 8 zokka. District 18 zaabuzeeko kyokka ng'ate NUP yeekugamba baasobola okumaliriza district eziwedde ddala 13 era ne basubmitting emikono egiva mu district 13. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kagamba emikono egiva mu district 8 mituufu
district 18 ze zibulako era bazaagala ne bamutegeeza nti naye olina okumanya nti okunominatinga kukoma ku lunaku lwa kusatu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025 naye teweewunya nkugambye okusinziira ku tweet eyafulumidde ku mukutu guli gye nkuwaddeko abasajja bagamba essaawa yonna bateekateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu kumutwala mu basement kubeera nga bamuyigiriza Oluganda gw'abadde amanyi ebintu bino nga bwe bitambula osobola okutegeera kiki kye kitegeeza kyokka ekibiina kya NUP kyo kigamba zino district tubakowodde era wenkoledde akatambi kano ng'abantu okuva mu district zino zonna nga bw'oziwulira baayise dda ku kitebe kya NUP okubeera nga bawaayo emikono gyabwe mu bungi nga bwe nkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza tugenda ku sabumiitinga kubanga tulina obusobozi obusabumiitinga emikono egisukkanemu egyo byabakama gyasabye kakati mpuliriza bulungi nnyo district zino wammanga bakowoddwa ekibiina kya NUP kibayise bajje babeere nga bawaayo emikono ne bagamba nti public notice ekibiina kya NUP if you are a registered voter and your national ID indicates that you are a voter in the following districts, please come to the National Unity Platform headquarters at Makerere Kavule tomorrow between 8 a.m. and 11 a.m. and they give us that signature. Our nomination is on Tuesday, 23rd September. Nti bw'obanga oli mulonzi era ng'olina ne national ID ng'eri valid ng'ova muzimu ku district zino wammanga ze ngenda okusomera wenkoledde akatambi kano ku ssaawa 2 babadde batandise okubanga bajja ku kitebe ne bategeeza nti nomination zaffe ziriyo nga lwakubiri nga 23 omwezi ogw'omwenda tetulina kusukkawo district Alebotong, Amuru, Bukwo, Bushenyi, Dokoro, Gulu City, Gomba, Yiganga, Kakumiro, Kamwenge, Moyo, Nakapiripiti nja kusomera bw'oba ova mu district zino ng'oli ku mukutu guno nja kukusaba wuliriza omulanga gw'ekibiina kya NUP kye gukubye Ntungamo, Padere, Rubanda, Rubirizi, Rwampara, Shema, Sironko, Soroti City, Soroti district ne Soroti City byanjawulo Terego, Yumbe, Arua, Agago, Amorata, Kanungu, Kapuchorwa, Kitagwenda, Koboko, Kumi, Lamuo, Lira, Mbarara district, Omoro ne Palisa ze district 36 ze bakutegeeza nti bw'obanga gyova bakutegeezezza nti genda ku kitebe kya National Unity Platform oberenga otwalayo signature yo naye nkugambye wenkoledde akatambi kano babadde batandise okuyiika ng'amazzi akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama bagenda kumuwa emikono egisukkanemu egyo gy'ateekateeka okubeera ng'afuna waliwo bannayuganda baweerera ddala abawuliddwako nga bwenjagala owulire mu butambi nga bawera nkolokoto era nga balabula ne ssekulabula yenna Simon Byabakama Mujenyi obuteetanta era nga bategeeza nti yenna twetanda kuterenganya mbeera yonna binkwatanyizaamu eggwanga kubanga ekiddako oyinza obutakyagala n'eddakiika n'emuggwa mpuliriza bino byogenda okuwulira si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu wabula njagala obiwa amatu njagala obiwa obudde obiwulirize bulungi nnyo kubanga buli muntu ayina endowooza ye ku mukutu guno ebigambo ebyo ku bantu abamanyi era bagenda ya Uganda abamu bayina endowooza zaabwe era nga balaba wabo ayogedde abakozesa kino n'agamba nti Simon Byabakama twagala okumutegeeza akalulu kalina okutulangira bigambo bino kubisi bya mukutu guno akalulu tukwagiramu na nsonga ki obwongo bwe bumugamba nti akalulu ke tugendamu atulangirire era ye mwami Byabakama bwe yatuddawo ne gurupu ye yasazeewo okulowooza nti akalulu ke tugendamu ka bulijjo era nga ye mwami Byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu kalimu abakompiitinga bangi twagala okutegeeza NRM benyigiriza mwami Byabakama ekyo kyeyerabidde mwami Byabakama ennaku zino apalapalanya simanyi kisumbuwa mwami Byabakama mwami Byabakama ndowooze bwali kati awulira ayagala kudduka na ofiisi ebintu bye bali mukukozesa ekyama bimulabisanga yo omulamuzi mwami Byabakama yaze n'ateekawo oba ng'akiremesa alina ebintu byafumba mwami Byabakama tutegeeza omusajja ono omusajja ono mumulaba mwami Byabakama omusajja ono baguyita buli mundamu bw'ogikuba tojja kulya bw'otakuba era tojja kulya either ojja munominatinga either obutamunominatinga bw'otamunominatinga ensasagge ye ejja kubaawo bw'omunominatinga ate n'otamulangirira era ensasagge egenda kubaawo oba okitegeera mwami Byabakama kano oli mu katego mwami Byabakama kino oli mu kugezesebwa nga gwe omulamuzi
tolaba nti twali twevuma badiro Kigundu naye byabakama akalulu k'omwaka guno gwe tuyingira 2026 byabakama kano si kalulu ka bulijjo era tolowooza nti ffe bannayuganda tujja gy'oli gwe byabakama otulangirire oba otuwa obuwanguzi. Ekyo kye kitagenda kusoboka mwami byabakama. Mwami byabakama yazze n'ateekawo obukwakkulizo. Mu Uganda tulina district 136 the districts mu ggwanga Uganda. Yazze n'agamba nti abantu mwenna abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti mugenda kutambula disitulikiti z'eggwanga zonna okwetoloola eggwanga Uganda mulimaleyo nga mukuŋŋaanya emikono buli disitulikiti agyagalamu emikono 100. Kati bw'okwata disitulikiti 136 n'okubisaamu 100 buli disitulikiti be bantu 13600 byabakama baayagala okuba nti bakukkiriza okwesimbawo. Byabakama n'akakiiko ke baagala emikono gy'abantu 136,000 okukulaga nti okkirizibwa okwesimbawo era ke kakwakkuliza omwami byabakama ke yakoze eki ke yaleese. Kati ye mwami byabakama obwongo bw'omugamba nti akalulu kano ke tugendamu tugendamu mwami byabakama atulangirire. Mwami byabakama ine obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu kalimu abakompiitinga bangi. Era mwami byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano waddembe okakolera mu byawulira byayagala. Mwami byabakama omulamuzi Simon byabakama oba tukubuulira lulimi kirwogenda okutegeera musajja gwe bw'onooba oyina abantu abakutadde ku ntola abali mu kuvuga Left Right and Center. Jjukira yasooka kutuusa nnaku za kunominatingirako wa pulezidenti yali tannaba na kuzimazaayo omwezi yadde ewiiki n'addamu n'azikyusa. Kati ssaawa zino akyaleeta obukwakkulizo obulala. Era mwami byabakama agezaako okuteekawo buli kiremya kyenna gw'omanyi kye bayita abantu 136,000 okukuŋŋaanya emikono gyabwe okwetoloola disitulikiti z'eggwanga Uganda zonna zimalayo disitulikiti 36 nga ne Kampala koogitwalidde. Kampala nayo bw'ogigattako ne zikola disitulikiti 137. Omanyi kye kitegeeza ebyo byonna aleeta kiremya. Ate tujjukire nti ebintu bino byabakama abireeta bayinza n'okuteekawo road block okulemesa abantu abo okukuŋŋaanya emikono gino gimalayo mu disitulikiti zonna. Kubanga tukimanye nti pulezidenti Kyagulanyi tewali disitulikiti gye bamukkiriza kugendamu. Buli disitulikiti gy'agenda ogendamu bamuteerawo emisanvu. Kati ye byabakama atudde n'akaguruupu kaaka akatono kati akagenda okulaba bannayuganda ekimafiya. Ye obwongo bwe bumugamba nti wanaatega omutego guno n'atega omutego guli n'atega omutego guli agenda kubalemesa Kyagulanyi okwesimbawo. Byabakama taata omulungi tukutegeeza nti Kyagulanyi ojja munominatinga oyagala toyagala. Bw'otamunominatinga ensasagge gyerinde ne kunamunominatinga byonna okumunominatinga n'obutamunominatinga bisigala kyekimu. Gwoba oteekawo obukwakkulizo oba oteekawo okubuuka mugende mubire muleeteyo munyenye oba oteekawo bagamba genda wansi wa nnyanja kuleetayo simanya mayembe. Byabakama olina omulangirira omusajja ono mumulaba. Byabakama oyagala toyagala ojja munominatinga. Gweteekawo obujogoli kola obujogoli bwonna weebuzeebuze kanula amaaso mu gaalubindi kola byonna byoyagala mwami byabakama naye ojja munominatinga. Baagala okuleeta embeera okuŋŋaanya abantu omutwalo gumu mu disitulikiti 136 okwetoloola eggwanga. Kubanga byabakama kimanyi bulungi nnyo nti registers ezisinga obungi bazikyusa. Omuntu abadde alondera nti ngambewa nze nondera Mbalala Nyamityobola division nti bw'oba obadde olondera Nyamityobola ojja kwekala Mbalala bateekawo amuzi nga olondera Nyamityobola okibeera oba nti omuntu abadde alondera Mbalala olondera Masaka bwe bakyanga forms bwe bakyanga bundi registers ate abantu abasinga obungi balenga bito bya NRM nga bannagala abasinga obungi bamanyi kayoni byakamaloza nti emizannyo gyonna gyasaazaanye ebadde yonna kati gyagenda okujja final party azanye nga ngejejega era bannagala mwandabaka kyabwe ngenda nominatinga oyagala toyagala ate siyakukusaba kubanga aluluke tugenda mwami bakama nawe nyinyi kimanyi nnyo ne gurupu yo mulimu abantu babiri museveni abamanyi kati olina muyinza kungamba nti nominatinga Kyagulanyi ate nominatinga kyekitali kisoboka kubanga tuwe tukitamulala gwe tumanyi ate awe kuleta
abendi bwanika naye wali munyi bamuyisiza mu ebyekisiru by'omutwe nti betekulukozo babiri teeka mu kudeeke kyewagulu nga ligaana abantu abatawuza myaka 4 mukaga bawo okitegeeza ekyo naye tujjukire nti bezengo tabunya myaka 4 myaka 4 okitegeeza ekyo. Wamba kolawo tujiteekemu ekigalo yeyongere yetuke mu zino district zolaba wanene. Twetaaga mikono ku ssaawa 5. Twagala Museveni endo tumulage nti twamukoowa. Okitegeera? Twagala tumulage nti emikono tugenda kugifuna mu ssaawa busawa. Tugende ekavule ffenna tuteekeyo emikono akakadde kamu ak'emikono nkiddamu. Twagala akakadde kamu ak'emikono okuva tebamwesiga kompotisi zino. Bamwesiga akatijala abawezi ndagala amaanyi gonna ku zino district kuzimaga ziza tuzimbe nga ziro extra. So extra twetegeze nyo district ngunda kwa okugenda maaso musene uzimu biwe bagenda okuteeka effort yanyu mukubba akabiye bakyalese najika babu basigadde naye azikasize pale binga maka munnyini tusobola okujja mikono batake pete okunonetinga his excellence Kyagulanyi mbaka sobola ogifu ne kino kyagezaako kula public musene okubiwa bibasa ko jibakula ayaga kyatute mutwe akulagiti azino zeyite nyinyi era excellence Kyagulanyi emikono kandi ni yawanga akalulu mukulu petu kugamba toyo osobola mu Uganda wakati andi ya munna Uganda tukere kitebe tulekeye mikono kana akalulu mugenda kawya Simon abakano jakalangi atakasa kyonna kyokola kyonna kyokola omusala Uganda okugera obika kugenda kula minojo takotulake yekisiru batasigenda zekisiru netukujja kino ekikola kyonna ekidira after your stupidity kigenda kubeera ku mikono gyo ekyo ndulidde mara yasimbuga nobati mawu yasi babo kise mujungara mutandise ne kunde byosa abantu baffe bakandidate mabazali kisoiso omufumbo mujunganda kabazigaba guruka Michael onayo ndala mutalami ono bala mishonya nakaganda se PF nakayone nabaka kubala gandi bo bali andi muzeni nenda kunja kujja kamwe nataka na kabinja kana nobati mawu yesikata sino kubira dedile kutsika kusija ya Museveni nakabinja kana Elias kwa mujunganda bakiza bye babishi mundu akyasi okwesi nokuzali bati yasomenjala mundu na deko musango gweka sese omanyize always aganyo balensi wagira bako empapula zino nazibawa omusango yasanya bafuta yali Elias nakabinja ke ati mukula kuda musa sunga ndikabaziguka Michael byakunjika okusala na bisi akati ona ati mawe ajja kulaga nti amen always abadde batadde office zabwe mu kutukwa mbwe batatu bebatte na siporo nene abala anti bo bali fakulu ya alone this ulifeka no ndaga tulifeka bambi east west home is the better way to win this bada tugenda kujifuna nona ya ulipo mbuna nona akola ki his excellence Kyagulanyi sima community ngabo yanyiruka leka komanti his excellence Kyagulanyi sina malo kunomine ngabo abantu abatuzinga koma leka koma ekyo tunajina kugenda kweda mateka it is illegal accepted under the action task zetu wida mwaka kanena achi ngala si cannot stop an idea whose time has tosola emunazi minga mawuti emiko tugenda kunako kumanda kwenda atemba sa excellence Kyagulanyi ngenda kunominga ko kudina ye yaka tusanyeko yaka tusanyeko osebala na yuba kuli kugwe we have nothing to lose chimo tubye mu future fe buli chimo tubye kwegeta what is our chikolia bino nemandise okujanga mwesi waza bino bikamba unsene kate mwezi bagali stupid kwa malibu abugunago ese ino tamara tina na magezi dati kilo omwana wacho nga malibu nemu kifo kyo kugira isawa kira kwatagala na yuba yo mwana wacho bya wali chimwa sama oba musayi obachi tujja kuyiwa era kuguyiwa feruwa me mtu wa me bakuru ye tudunga abantu bafe musa abantu bafe kati ojo tusikiri muto kumele mba pesa na nonsense bana wameka bali komera wacho ngakwe ya baba bali binadini bino bya leaders binadini muna cyateda mukogera bya stupid and also oshi munagara wantu kutira muntu kuliso wepulaga kati yesawe nune if not this idiot ena kuvuga teke mikono ja Russia mugenda kuba mugenda nga North Korea weri mugenda kwenda nga North Korea weri but we have time to have a chance to change this kandi kuba December mu Uganda kana ekalu ali kusemba mu Uganda obera kudamu akalu mu Uganda senga musenya pe ujiko akalu akaddako eyo bijja kubeera byabo tekalu ekyo kikubulira tekalu Uganda mu akalu
Museveni Uganda wamalo jide konja chechina tukugana oya olufamily lunge tanka yabisa mukwako yakulaga alufamily mukozi waya this is the time chedi usiku bagenda kuyimba kita unasiposuya usiku limba ndalo sike akole abantu bwe Uganda bakubire mwe ano babiga ko misiwe yigeza tangide tangide makanika mu mukola tujja kuwayo binza nga yesu yali sindikira gweda aina bya badakisi naba Uganda kwa democrats we bali mu Uganda bali mu kuseba banji balinda time after nomination kuyiza kujja mu Uganda kwa bagini yagamye da aponta zonna okigera anchata zonna zobuyinza bukujja tigwasawo kitegeeza president candidate agizibwa oteka mu president candidate agirizibwa kuteka mu wabula saba mu president timu nazibe gali tunyweze nnyo district zebala center kwa mikono ngakasa bafunye 100% plus ejo tunyweze nnyo district zone zatulaze ntibafunye district zagalo kwa ubiwe dagendo ya district zo zinabade tatuyitatu wagundi ne abadde amakutegeera ndowooza zaabwe abadde abyabeera ndowooza zaabwe nakibaza mu alulu ndi bali ready okubaka lumuzino district akati kwa
eno breaking news baganda bange akakiiko k'ebyokulonda kavudde ne kalangirira nti emikono ja NUP gye yaleeta egisemba Kyagulanyi Robert Ssentamu okwesimbawo nga pulezidenti wa Uganda 2026 nti tegimala mu mulimu emikono egitali mituufu mu balina be bakubidde nga bababuuza oba ddala be basayiningi tewakyali kisobola kutaasa Museveni kusiba pulezidenti wa Uganda ekyo tikyasoboka ne munaabuza kati njalabuuza kyo yabadde mu meeting y'abakulembeze ba iPod tubuuza yabadde akiikiridde kibiina ki kubanga eri meeting yabadde abakulembeze ba bibiina bali mu meeting yabadde asibidde ebibiina ki atuwulire ekintu kyebyo byali musanjulire saawa eno musenga obulinaabwe omukoya bayisibye abakama nga bazoobulangiri nga abisatu oluvakumyesyo tulina kale ekatwe nenatebajja ekolo kale mugamba tukoze tutya okuyimiriza leero tetwala kikiriza byabakama byatamisako awala bannamawulire bino byali mutugamba ati bagambye mukampeni zenda kugwa mu butongole kubeesimbyewo kwa pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 29 kireza nga 23 mukola kampeni bagenda kubavunaana tumira amateeka mukola kampeni nga akakiiko kannaze alonkinga 29 omwezi awula kampa ekyokubiri bagenda NUP ekyaganyi okulangira oba okugaba kadi Mwami byabakama bw'oba owulira otendewaliddwa to conduct elections, it's better you resign before nga tonnaleeta bizibu ku ggwanga lino, because ojja kuvunaanibwa ng'omuntu ate to provoking abannayuganda mu mbeera gyakasiddwa nga tebabaddamu bageze ebula ennaku 3
Kyagulanyi Uganda wakubiri nga 29 sorry nga 23 ne bavaayo ne bagamba nti emikono tegikoze eki. Naye njagala okutegeeza mwami Byabakama ne banno nti ebigambo byayogeddwa minisita wammwe owamwami Museveni Otafiire n'abagamba nti ekizibu musobola okukitinkuula ne kijja nga mulowooza mujja kigema olw'okuba mulina amaanyi ne kibalemerera ne kibakosa. Ekyo kyali kibaddewokko. Mwagaana Katikkiro wa Buganda Jebbi Walusimbi okgenda e Bugerere Ddoboozi. Ebigambo ebyo bye tukozesa tetubyagala, naye embeera eriwo etuwaliriza n'owulira ng'ekintu kikuli ku mutima. Mukutte abaana b'abandi tebalina misango, mubasibye, mubasse, mututuusizaako obuvune, ne tugumiikiriza mu mbeera yonna nti owaayi katugumiikirize tuyite mu process ne system eteereddwawo, naye ate ne mutuprovokinga. Simanyi lwaki mugezaako nnyo okuprovokinga NUP, oba mwagala kuttisa bantu. Ekisooka eyo yokka statement gy'okoze mwebaze Allah nti embeera abakulembeze Secretary-General n'abalala kuba bwe singa tebakwatirira abavubuka bano na mbeera eriwo, muyina ekintu kye muyina mu bwongo, mwewaga amaanyi, ng'amaanyi ago mugeewaga mu kutta, okusiba n'okutulugunya. Naye mbabuulira message eno, Gaddafi yayina amaanyi, Bashiri yayina amaanyi, Saddaamu yayina amaanyi, naye ayina huwa baliwa. Mwami Museveni alina ekintu ky'ayina mu bwongo ne mutabani we n'ensi omukubo.
Bange, this is very very urgent kusaba tambuza video. Byabakama akuya kachoka byo kulonda yagambye mbe mikono gyaffe tekimala nominating a president waffe. Era ng'ensonga z'abantu bagamba mbu tulina emikono gyaffe wano nenga ne mu NRM gyegiri kigifuula council empuliriza bulungi buli yenna inandaga muntu ye ng'oli registered voter ng'oli mu kibuga kyonna ng'olina gy'obeera Ugandans. I'm telling you this. Don't dare this Ugandans. You were almost a snapping point. Mind Dr. Mabala. General Mabala, shame upon you. General Mabala, shame upon you. At least you have back to this guy. General Fee. That's a fraction of it. This is from Tumba, but can you imagine? Shame upon you. Shame upon you. This kind of people in its last atom. In your presence, just